Okay, verse Strange 256. Waliwo omuntu omwe yagamba nti bw'okukuta ne Museveni obeeranga omuvubuka omuto akukuta ne Sugar Mami. Wenjogerera essaawa zino ssente za Museveni oba eza muganda wa Museveni Sali Musale zongedde okutabula. This time round zitabudde ba promoters okuli Abitex kwosa ne Norbert Events. Norbert Events yabadde n'ategeeza eggwanga nti Abitex muntu mubi nnyo era n'obubbi mubbi. Bassebo ne bannyabo, waliwo olutalo oluboyiringa wakati wa Abitex ne Norbert Events. Njagala owulize ebigambo bino nga biva mu Norbert Events abyeyogerera ye kennyini ku Abitex. Saabavulu tukomewo tovaawo. Nafunyeko n'ekirowoozo ky'okubaako bwe neekyawa pereze message wa president nga Abitex ndi naawe ne nakolese olunaku lujja kukya Katonda liddamu essaala zange. Yes, bwana Abitex sebo nangira kati simayaka esike motoka simayanga ka esike motoka ko kanuma ate kati gwe myaka ajolike enkaaga president ku myaka nkaaga president alina kumala kugulira motoka excitement n'amaalo Land Cruiser president yagikuwadde ne ate olangira abantu nga esiwaayo bw'abaluma myaka nkaaga. Bwana Abitex ne bona afuna obuwumbi 10 olwaleero balamu yakusanga ng'oli kabejja mu industry kati bilionia. Omwami balamu yatandika atunda soda mu bivulu bilionia nakulabye ogezaako mweri jjamu nga weepankapanka simanyanga oyo balamu mutima mubi. Abitex teri akusinga mutima mubi, teri akusinga mutima mubi. Eva goyagala kulwanira kifo kisooka embeera y'okubeera ng'oyagala kakasa ensimpu gwasinga banaye gwaluddewo wano kituufu ennensi ekimanyi. Lwaki oyagala nnyo kakasa nti gwosinga? Nze kye neewuunya mukulu waffe balamu onkutte onzanyisiza firimu zonna naye Abitex n'otafuna wadde kafansonyi nti Norbert kamuweeyo miliyoni ne bwe ziba 2 wadde miliyoni 2 kati wataddewo obutabani bwe buli mukola propaganda mbu wampadde miliyoni 2 igwe Abitex n'ogabana obuwumbi 2 kitundu n'osooka obba n'akala kamu kitundu we buwumbi 4. Nze njala nkujjukiza ebigambo bino wali okutte ku sente zisinga n'ezo. Abitex singa hamwoyo na kivubo singa wuwo olwaleero singa wuwo singa Abitex nalabyeko onyumyayo story simanyanga balamu we yajjira simanyanga nga bamuwambyeko omwenge gwe simanya n'omusasula wali okuŋŋanyiza 5,500 ku bantu simanya gumu 2 ng'okoze miliyoni 6 ebiseera by'aba Paulo Kafeero ejo mu 1990s Kampala ploti zaali za miliyoni 2 miliyoni 1. Abasajja ab'amaanyi mu Kampala balina ebizimbe wakati awo ploti bazigulanga miliyoni 10. Olira miliyoni 10 ne olaba toyinamu wadde ka ploti ku myaka nkaaga lwojjukira okugula amaka yoga waguza amaka ekira. Congratulations, but if at 60 you are just getting a home, if at 60 you are just getting a home, at 65 you are at 60 you are getting a home, just go to your home, play your cards well. For us we are here for one way to live. Live si yakuyomba yakunyumyamu omusajja ebbanga lyokoledde lyonna wakafuna ku sente wakaweebwa obuwumbi buno obuna. Balamu gw'oliko alina dipu emu gye nnyinza okugamba ey'oku National Theatre ya soda amaze naye emyaka 20 waliwo
money generating activities oba businesses. Ne bwokolota togenda ziga ku myaka nkaaga kati Abrex ne banakuwa obumbi 10 ne banakuwa obumbi 10 nga bwo toina magezi gasobola kugattako kyebayita value addition. You don't have the flower jet tunyumyemu. Nobody, how are you? Long time, how are you? Bannange Nobody olina w'okoonye n'ogamba bwe ojjukira saga y'eggulu okimanyi yali scripted by that man ng'ate nze firimu sita. nze bwe nalaba omusajja ng'ayogera ne mmanya nti ono agiinamu omukono naye my humble request to you Nobody, leave those old men buba bulogo. Osegeera kati munaye sente olwafulumye batusudde ku jirikiti naye tukyalwalimbamu natunulira ogaye mu feesi ng'ali ggulu nemmanya nti alina script gy'azannya naye ng'agizannyisa ggwe tukyalwana gwe togamba nti firimu sita nenkafiiramu sinafiira mu firimu teeka waaga era essaawa yonna amateeka kati gagenda tulamula. Yes. Naye nga Katonda gyemala ndi bulungi Nobody. Tewalaba bwe twava eggulu nga bonna baali bawolereza Nobody baakubye Nobody. Nzijjukira nkugambye naawe wakolera saga zonna nga Gaye ali mu mawulire yali ku live naye nga bwe ntunula feesi ya Abitex bwe nti eragirawo nti ekituufu alina ky'amanyi gwe ky'oli mu kuzannya era n'agenda bulungi nnyo ku poliisi bw'agira bw'ati naye ndaba nga alina ky'azannya and I knew it was scripted by that man. Kakati bwe yamala okufuna ku ssente nze lwe bansiba eruzira n'agamba oyo bamusibeyo emyezi 6. Bambi naye ate awo aba alimbamu kubanga wali we bansiba ku CPS twali tukyalira mu mbeera y'okulaga mu mbeera yonna n'okubanja ssente abakulu batuwe ku ssente. Anyway Nobody, kyenyinza okugamba abantu si bangu omuntu asobola okuzannyisa emizannyo gye n'atuuka n'akwefuulira kati nayo kye yakoze. Mbirabyeko ebiwera. Anyway kankusabire naye everything will be fine. Wesige Mukama. Kale Patricia. Kale bye bye. Leero nadde size kukola live nze nabadde nze ku checkinga ko ndawo ebyuma by'omuzungu byateredde. Naye mu ngeri enjawulo era njagala twagala kwebaza Jeno Muhoozi Kayine Rugaba Ssebo weebale kulagira internet neddako president waffe addako mu government yoyo ndowooza osanga ebyaffe ebimu we binaatereerera kubanga munaye yajjajja ayagala kudiringa n'abakadde banne ba Abitex. Ffe abavubuka oba Jeno Muhoozi y'anaatujjukira n'adiringa naffe maybe jjajja bamutwalira ba Abitex ye bamanyi bokka bana live kanjikomye wano tujja kuddamu tunyumyemu mbaagala nnyo ngenda kujja n'ebinyuvu leero tebadde live badde just Kasavu Kanyama just microphone check 1 2 mpozi era nga mmaliriza buli ali kuno ng'osobola okunneebaliza Hajati Adija Namyalo n'essimu ndowooza mugira ekifaananyi kipya kiriya ndi ku CNN ono Hajati Adija Namyalo yabikola nga tugenda mu kalulu mujukire essimu zange baaziwamba poliisi yaziwamba nga buli bu mafia bo bateekamu ssente bunemese bu frustrating Hajati Adija nampa bando naga Nobody genda ofune essimu empya era nenfune essimu mutindo class 16 Pro Max Ramos media storage ozereti nga maliriza Hajati Adija Namyalo weebale nnyo mukwano kusabira birungi byerere
ate tukusabira bwa minister abalwana naawe balwana na manyi ga Mukama Katonda omuntu amanyi omuntu wa wansi wa bulijjo nga ffe nga takuta kugira nti webale esimu eno bali awo betolodde mu 7 betolodde mu 8 eri alumirirwa muntu wa wansi alati na myalo ekisembayo kyenjagalo nyambo nwanirire njagala ontusize message wa president omugambo omukubavubu kubatabani bo be bakugamba abali obubi ba promoter Nobert Events waba obumbye 10 Abitex yabubba n'abamu ku bakozi ba muzeeyi n'abakozi ba government eyo message omuntu osizangako kubanga nze bamblokinze banne message okutuka ku muzeeyi ne nabadde na appointment nga ndi ku list appointment bagisazizaamu nga tutuse ku kota gadi ekisozi ebyo ebyange hajati adija na myalo gwewe kagenda okunnwalira ku ensonga eno nkubye omulanga ba General Reiso General CDF Muhozi oyo General Muhozi simanyi kulwakita na kufuuka muntu wa fefe omuntu wa wansi kubanga munnaye toli muwulirako toli mulabako mubeere bulungi kankoma ate so yes nze President Museveni oyo gwe mulaba yayagala nnyo my dad, he loved my father. Chovola rankeera buli kumacha ne mbagamba mu mulundi because President Museveni yayagala nnyo taata wange nnyo era tewaba kulimba nti President Museveni yali tayagala my father, yali amwagala era ne taata wange bwe yalwala president yalagira bamwe treatment yonna gyayagala yasasula era mpulire wana baga bebe kulu yasasula eddwaliro ekyo si kituufu. It was the president who paid that money, millions of money. It was the president, si bebe kulu. It was President Museveni yasasula sente ezo. Saakulira yewa importance. Saakulira muntu akwata success z'abalala n'azeewa. No. It was his excellence. Muntu yatuwa sente mu ddwaliro General Muhozi. Every day asindikanga PA. So guys, kye mbagamba nti ebintu bino tukwatibwa abalala ekisa. Before you take a decision to hurt somebody's kid,